Yeyanziza okuyitamu. Okay. Kansooke n'ekyo ky'osembezaayo mumpe eddakiika emu gumisoke nziremu ono omukyala wano. Ekintu ekyokulabula abo abantu abo ababa bagenda okuttibwa nakugamba ekintu kyonna bwe kiba kikwata ku ebyo kireke kubanga bwe mba nkyogedde oba tomanyi lwaki nkyogedde ate sobola kukirambululira wano mu lujjudde nti kino nekino nekino nekino. Ekyokubiri bwe nzira ku sayidi eya Bayibuli egamba nti bwe nkutuma okumulabula n'otamulabula naafe omusaayi gwe gujja kudda ku mutwe gwo. Okitegedde munnange? Nze nyina feesi bbiri. Nze nyina feesi bbiri. Nyina ey'omwoyo, nyina eya politician. Kati feesi ezo ebbiri okuzibalansinga ziringa bw'olaba abantu bwe bayomba Kyagulanyi ne Bobi Wine alina feesi bbiri mu muntu omu. Era bagamba ate akati aleeta ate ebyokuyimba mu politics. Ate ebya politics asomanya nga biteekamu ati okuyimba. Kati okubalansinga image ebbiri ezo si byangu. Kati ebirala ebikitambuliramu ekyo bireke ebimu biri tekiniko. Ekyo nkimaze. Kati ekirala kyembadde nerabidde pasita. Siba batu bagala kuteesa abantu. Mubabaka bonna bwe tusindikidde message era Ssenyonyi omu yataddamu. Abalala bakuzeemu. Yatakwata. Abalala bakuzeemu ki? Yataddamu. Abantu bagambye nti tulina okutuuka okuteesa awamu tukole olukiiko ng'awamu tetusalawo nga kinoomu biki. Kale leka nkuddemu ekya RO then ngende ku muntu omulala RO fulani mu nsi yonna wulira kuditanga za majje nga temulimu element y'abantu nzibu. Okiwulidde? Kuzonna nga temulimu element ya mwanayinki nzibu. Era olaba government ezisinga eziwamba zibeeramu element y'abantu abantu bajja ne bajjula ne bakola bwe bati guli omukono ne guyitamu kyekintu RO kyabasaba kyokka. Ayagala element y'abantu President Muwaita wonna abantu babeerawo ebifulu beerawo 24/7 ekyo kitandikira kwa benyini mu netwawo sugo. Nkugambye President bwagenda olumbe si mbaga n'embaga si lumbe. Bw'aba bayita ku lumbe ne mubeera ku mbaga bwe bambala ku mbaga si bwe bambala ku lumbe nyawo. Element y'abantu eyetaagisa ndala si eno nti abantu bakugize bakuŋŋaanya eruka yanga President agenda si beewo. Abantu ab'omulamwa guli bokka ye element gy'abasaba yokka. Baleme gamba wano nti bwe tuba nga twekutte wamu ba civilian n'abamagye eyo government era nnyangu ya kulicognizinga mu nsi yonna. Ekirala n'amanya nti nammwe weemuli senga kimulemera mu kkubo nga mmwe temuzze. Mmwe bwe kibalemera mu kkubo muddayo ewaka. Naye yesenga kimulemera mu kkubo nga bamaze okumulaba nti abange Felix Kurayije ensi emutegedde ye RO fulani. Muba munaddamu mulabako kale Mukama akuwa omukisa leka nkwata abantu. Hello pastor. Wanji. Yesu yebaziwe pastor. Amina. Kakati pastor kyengamba twabakubidde. Kati nze ababaka benakubidde baganye okwata naye ne wabaako omusajja omu yakutte bamuyita Kalwanga Suubiri abusujju. Ne mubuuza ssebo ensose ne mukubira ku imo nampulira nga mugambye nanzijako. Kati ne nkuba ku WhatsApp n'agala ogikwata ne njiddamu n'agikwata ne mugamba ssebo okuvayo twakulonda toddanga mu balonzi. Kuwulira bizibu byabwe ewaffe tulina amalwaliro tegaliimu ddagala ebitanda bifu enguudo nfu toddangamu kulabikayo okuvayo twakulonda.
kati nangamba tolaba byenkola ne mubuuza byokola biri ludda wanga bitwakutuma tolina byotukoledde wajja n'otusaba akalulu ogenda tuteeseza naye tewasobola kukomawo kumanya bizibu bye tuyitamu ogende mu paliamenti otubuulire biki byotuteeseza omusajja ngambye nti tolaba bye tukola ki tulaba byenkola ne mubuuza okolera ku social media tomanyi bakozi ba ku social media kakati we mubuuziza ekibuuzo ekyaŋŋambye ekintu kimu koma nnyoko era njagala leero ne pulezidenti akiwulire oba kwali oba taliiko nzijja nkomentinga ku posti zateekayo namugamba Kalwanga subira busujju mukozi wa Museveni kuba mugambye edda namusindikira obubaka ne mugamba ayiteko mu balonzi baka amataka ne mugamba Muwanga Kivumbi namulabako ng'ayimiriza ababbi b'amataka mu kitundu kye ne mugamba wano waliwo ababbi b'amataka bangi lwaki toyitayo okonowulira obuzibu abantu bwe bayitamu amalwaliro tegalimu saaviisi zonna osobola otuwa ennamba yaawe wooli ensi egiwulire ennamba kanjikebere wano yangu wankuwaddeyo eddakiika 3 emu yokka sekendi 3 otusomere ennamba ye kale pasita muwulirize ennamba yiyo bagireeta ennamba ya Kalwanga eri +256 772 557 966 tweyanziza ssebo we nali njogera naye ku TikTok yagamba mbutuyisa ku media tetusobola kugenda mu bubaka bwabwe ne tubagamba wenyenze mubaka bwabwe ngambye koma nnyoko ne mugamba kale ekyo tekinumye kubanga mugambye ate simuvumye kuba mubuulidde buzibu bantu bwe bayitamu ne mugamba lwaki toyitayo angambye mu byenkola tobiraba ku social media ne mubuuza okolera ku social media abantu bye bakutuma biki byobaleetera nanga ab'empigi babadde bankaabirira abannoosi bamaze emyezi 3 kiyaga tebamulabako in fact bagenda mu myezi nga 7 naye 3 ku nsi abagamba mbuno president Kyagulanyi yamutuma China myezi 3 ali China ali bweru naye ani atambula emisana n'ekiro abasajja bamenye president naye president walwaki tabagoba kati olwaleero lupu yatugamba akolera abantu wetukaaba bava mu paliamenti tebavaayo kati olwo batugasaaki kati tugende mu maaso weeraba ssebo nze siraba bye batuga kale pasita byebyo komawati nkukute tolina netiwaaka Hello. Kale nyabo. Amanya gange zenna subuga. Enyabo. Pasta nkubye essimu eno kulwa Katikiro Mayiga sijja muyita Katikiro. Kaakati ensonga esooka Mayiga yawamba kabaka waffe tukimanyi era ensi yonna kati ekitegeera ekiri ku lubiri lw'Ettebandeke kissa kinegula ekiri ku lubiri lwa Kimera nakyo kissa kinegula ekiri ku lubiri lwa Kabaka emirimu
Nsebo gwe yatunze olubiri lwa Kabaka Kyasanku Endejje. Tukulayirira nti amazima ga Katonda mu ggulu. Ebintu byonna bye mukoze ku Bwakabaka. Bye mukoze ku Bwakabaka nga mutumazeeko emirembe mujja kubisasulira. Nenkowoola omulanga guno eri Nnaabagereka Najjinda. Nnaabagereka Najjinda oli mukyala muzadde. Lwaki amazima ga Katonda mu ggulu okuva Ssaabasajja lwe yali alwadde tovangayo wadde okwogera ekigambo n'ekimu. Twakulabye ku mikolo ng'oli mu kwekalakaasa, oli mu kusanyuka. Twagala otubuulire lwaki osirise ng'oli Najjinda omulamba ajjudde gwe baawa Obwakabaka ne bakukwasa Obwakabaka bwaffe. N'okulabirira Kabaka tosobola adde genda mulabirirako yonna gy'ali, tosobola adde na kwogera kintu kyonna kimuvaamu. Balaya amazima ga Katonda mu ggulu bantu mmwe empisa gye mutuyisizaamu gye tujja obbayisaamu. Mwagala temwagala, mwagala temwagala mujja kuleeta Kabaka. Tumwagala yenna gye mwamuteeka gye mwamuvunvubise oba mu bulamu oba mufu. Mayiga twagala Kabaka. Nnaabagereka naawe nja kutwalira mu kuba kati tetukyalina kisa. Okiwulira kubanga teri mukyala yali abaddewo nga bbaawe bamubuzizza. N'osirika busirisi just like that. Kwegamba ate ne byemukola mwongera tunyiiza. Twakulabye ng'oli ku bigundi bya muwoozi ng'oli mu kwekalakaasa otudde mwenna mulina simayiro naye ebintu mmwe mulya mmere ki tugimma abaana beffe? Mulya mmere ki? Mayiga said nti mwagala okugenda mwenna mulabe Kabaka muyinza okuggweramu. Fete ne batuba tetuggweredde mutwala omuntu yenna ayina munnamawulire bangi nnyo be mugula ne mubagula ne muleeta ne balaga ebintu by'ekisiru. Mututte ettaka lyaffe, mututte buli kimu kyonna. Twala bannamawulire mubateekeko batulage Kabaka ng'ali ku kitanda tugende tumujjanjaba. Omwami yavuddeyo eri n'akubuuza n'akugamba nti bannange Kabaka tetusobola kumulabako ne bwe tumutwalira ddagala gganda. Naye kikasajja gwako embavu wasinisa busirisi bunyooti onnyo n'obusinika. Twagala Kabaka waffe mbwaggwe, twagala Kabaka. Tetujja kussaamu kitiibwa na bamunakigaagala kigula ssente tetugenda kubassaamu kitiibwa. Mwenna abaakutte Kabaka mwenna gye mwamukwese amazima ga Katonda mu ggulu mbalayirira twagala Kabaka. Tuyina payini nga Bannayuganda. Omusajja mumunyodde, mumulumiza, mumukoze buli kimu kyonna n'ettaka mulibbye ate n'obulamu bwe mwagala butwala just like that. It will not happen. Bwebanga ye spark egenda okuvaako Buganda okununulirwa tujja kuginunula mbwamwe. Twagala Kabaka tetwagala sawulidde saategedde ebyo byonna bye mutubuuzaabuza bi diversion. We need our king man. We need our king bibisimwe. Tetukyalina mpisa twazikooye kubanga n'empisa ze tukoze it's a ate simutenne ekyangiddeeko wano. Sigenda kujjako ndi mukutereeza wano. Kaakati nino nteesa omukyala nsaba Katonda ampe ekisa. Abadde ebintu byenteesa obitegeere bulungi. Kyekisa kyokka kye nsaba Katonda nnyo. Genda maaso. Mu nnaku ngenda kuteesa ku nsonga ya Kabaka. Mu nnaku 3 eziyise emabegaawo nali neebase nalowooza nnyo Kabaka nga ngenda okwebaka era otulo twampula otulo ne tumbula ne ntuula ku kitanda ne ndowooza nnyo ne neeteeka mu mbeera ey'okugamba ey'okununula Kabaka. Ningamba nkoze ntya nentuula era bwe natuula ku kitanda kyange ne nga ndowooza nnyo ebirowoozo ne bijja nnyo byali bingi. Mukama kwe kumpa ekyawandiikibwa. Ekyawandiikibwa ekyo kyalimu Matayo essuula 2 okutandikira ku lunyiriro lw'16
kati yampe lunyiriro lwa 16 nze nensoma paka wansi gye kigwerako okusobola okufuna amakulu gonna ningamba nja kisharinga nandi ne pastor nja kiwa pastor nja kasita buli lunaku mbeerako nenkulikodingira ka message kange naye paka kati tonna kaddamu niyamba wa nja kimuwa kyawandiikibwa kino nengenda mu kusaba kubanga nakisoma nawulira ennaku nyingi nnyo ku mutima ningamba kangende mu kusaba nensaba naye omanyi okusabira essala mu maziga nga mpulira nkaaba bukaabi nga amaziga ganzita kati mu kuva mu ebyo nenzijja Katonda nampa oba yali idea nengamba kanjogere ne musumba nengamba lwaki tetusituminga wiiki namba intaneti yonna netugijjusa kabaka yonna intaneti yonna netutwitinga tubeera organized enough era nasaaliddwa nnyo Masaaba obutabeera na Masaaba waffe kubanga Masaaba yatuorganizinga nze we nali mu kibinja eky'Amasaaba mu kunoonya Tikyalumbuye nali mu kibinja ky'Amasaaba naye yatuorganizinga nga ku ssaawa emu tugenda kutwitingira gundi ku ssaawa 2 kati oli agenda okukwata simu ye nga kuliko Twitter nga 1000 ekiki kigenda maaso era ensonga za Lumbuye kiziva zaabuna amawanga gonna nti buli omu nga yeebuuza kiki ekigenda mu maaso lwaki ensonga eno tetugikola ku Bwakabaka nga bwali ku kakiiko akagundi aka social media lwaki temutuusa n'otuusa abasajja abalina platform ennene buli omu n'akomandinga abasajja be buli omu n'akomandinga ffe abayita eno ku ludda lwo gwe komanda tulina data wangi obulamu mugamba ki obulamu bulungi nnyabo mpozi nawange buli awo somehow so ekiteeso kyange ekisooka kigenda eri Charles Peter Mayiga twagala Kabaka twagala Bakabaka tetwagala tuzanyira ku bongo tetwagala tukola ki tetuli mu kujokinga twagala Kabaka waffe gyonna gye mwamukwese mujjeyo muleete Kabaka tuba mu kuzanyira ku bulamu bw'omusajja twagala Kabaka nawulidde nti ateesa okuyita abavubuka twagala abavubuka mugendeyo nga muyina embavu nga kyuma kya Yesu ng'ogwo gwe mutima gwogenda natwo okusitula Mayiga amasaza gonna mugweyo okusinga bwe mukuŋŋaana mu mipiira mwenna mugweyo okusinga bwe tukuŋŋaana ku finals mwenna mujje tuva mu lubiri nga batuwadde Kabaka iye tugende nga tulina embavu okusitula Mayiga tetwagala tuzanyirako ng'ekintu kyemwagenze ng'omutima mugulina okulaga mu 7 nti tuli bavumu tugende tusitule Mayiga nga abalina emitima eddala ng'olina omutima ng'ogwa kyuma kya Yesu nga tugenze ddala mission oba tebatuwadde Kabaka tuvaayo nga tukaggyemu omumiro bannange kasajja kali mu kuzannya kakuza batya baasuze yaako nga Kabaka tetumulabako kali mu kujokinga bannaye kali mu tuzanyirako muli keefuula nti ke Kabaka kyafuuka Kabaka Tane tugende nga tuli bavumu message yange endala egenda eri Museveni ose bannayuganda bayitirivu ekintu kyewalabye Kololo kyoba omanya nti ne wooli tokutta si ye solution ose naye olaba abasuubuzi bokka be babadde Kololo naye babaddeyo mu bungi ate nga si bonna nti bagenze gyafina otulibanje toyinza kututta tumalawo kati okutawaana okutta si ye solution olina okusolovinga bintu biki ebituyimusa okwogera biki bye tuyayanira ebyo byolina okukola okuwummuza emitima gy'abantu era okulekerawo okuwakanya naye tutalina kyobuyinza kukola wabula kakkanya entuliyo otwebutakodde wabbali message yange esembayo egenda eri bakabaffe aba paalamenti banaye muve mu paalamenti olulala mwatulaze waneene emabega nti nno mulina kyemwasuuziza gavumenti mulina kyemwagisuuziza banaye kambuuze we mwayisa etteeka ly'okutugyamu ebibumba lyo mwali muwagira batugyamu ebibumba nga temwali basuuza mwatula bulungi nnyo ne muyisa nemuli omusente batugyamu ebibumba nga mutunula amateeka mwamugayisa nemusayininga mwenna nga nemutudde okumanya era twamaze bassaako Kazito kati nemutulagayo mbuno musuuziza muve mu paalamenti
sekuritale waffe tuwulira balajana nti nno gwa tonnaba kuba wa ddoboozi bajjeeyo baveeyo ate ne bana abeesiba ku mpuuga aba bagenda ku n'empuuga bagende tetuzza butwa kuwaate bano abakyali abavumu ate kubawa butwa bagende tetutalina kye tubeetaaza bane tuli bakoowu twagala change abantu bali ku mawanga bamaze emyaka n'emyaka bagala kudda waka otunuli waka n'ogamba baka ngende nkole bizinesi tinga togiraba olaba ogenda sawa obusente buyiike buswate oyayane kudda ku kyeyo bane tukooye muli eyo mu palamenti muyisabuyisa mulya mu sente muve mu palamenti tukooye ebyo ebyange tukyaye bali kuweereza Hello, kama Yesu Kristo ennyo. Amina nnyo. Balamusizaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Naffe bwe tutyo mami. Ensonga yange esooka egendako ku ba honorable baffe abali mu parliament kababenga wa NRM kabe wa NUP. Ekibuuzo kyange kigamba nti kusinga bo kubaddeko omuntu yenna nga Museveni yawamba omwana nga yagula tamulaba asobola okutuula mu parliament omwo n'ateesa. Asobola okutuula mu parliament omwo n'ateesa ng'omwana we tamanyi gyali. Oba mukyala we oba bbaawe. Nga yagula nga tamulaba kasobola okutuula mu parliament omwo n'ateesa. Ensonga ey'okubiri bayinza batya okuyisa ssente za buli kala nga gavana taliimu baafuuka basirutu beesonyiwe. Gavana ndowooza bukyafa kati emyaka 2 naye ssente zifuluma ani asayininga baafuuka basirutu beesonyiwe batubuulire. Twetaaga ssebo ow'ekitiibwa Honorable Ssenyonyi. Tolaba nti gundi twagambanga nti nno lisafo ate kati gwe simanyi kye tuyinza kukola kuba n'amatu tujjaga kumanya kuba ekisooka Museveni takwagala si yakusindikayo ffe twakwesindikira pulezidenti waffe yatukakasa nti ffe bakama bammwe tukugambye ssebo gamba ababaka bo mwenna mufulume parliamenti kati buno obubaka obulala bugenze wa maama Najjinda anyajja bataata era bw'abanga gwe wennyini oli mu kuyisa bivulu kifaananyi kiyosindika eri abafumbo kuba ffenna tutunuulidde ggwe kifaananyi kimaama kyotusindikira naffe abaffe balwala tubaleke tugendenga ku pate nga tugenda n'abatutulugunya n'abanyigirizibwa Mayega ntuuse kuggwe kakanula amaaso galinga ekikere ekinywa amazzi ssebo twagala Ssaabasajja Kabaka ate bannange ekubira omulanga babaganda mwasiruwala kutuuka ku saaji ne kubeera nawo omufirika baka temumanyi mu lubiri tusiruwalirako ssebo w'ekitiibwa Lubinga babadde bayisa abataka wabadde luddawa abataka b'obusolya muli luddawa ab'amagombola muli luddawa ab'amasasa muli luddawa ab'ebyalo buli kyalo kiriko omuntu atwala ebintu bya Buganda muli luddawa era mulinda ki mwagala kugezaako tulaga nti Buganda yonna erimu bannalwanda bokka mwalya mu Ssaabasajja Kabaka olukwe kye mwava mukulula amakanzu ne mugende wa Museveni okusaba ettaka njagala mbabuulira ebigambo bino gundi Yuda Isikalioti yakwatanga ensawo ya Yesu era yali omuwanika ssente yazifuna yazikwata naye teyazirya bataka mmwe temujja zirya nga Ssaabasajja Kabaka taliiko temujja kuzirya mubeere bulungi. Leero sipapya muntu oba musulawo musulewo. Hello? Wangi? Kama kwebaza pastor. Amina nnyo. Pastor okwange kubadde kusaba bannange. Abakulembeze baffe tubeegayiridde nnyo bave mu parliamenti. Tebalina kye batugasa, tebalina kye bakoze, tebalina kye batuyambye. Baveeyo. N'ekirala. Mayiga twagala Kabaka. Oba oli mu zipate zo, oba oli ki, twagala Kabaka. N'ako akakyala simanyi ka Najjinda za Kako. N'akalabye amannyo gonna kasinika oyinza okulowooza nti tekalina kizibu kyonna naye nga tetumanyi na Kabaka waali kimenyewo
ekiriwa ekyo kyoyogedde njakimenyawo nga batuwadde kabaka tokimenyawo kati nedda mukwano obulumi bwe tuyina businga ne kwebyo ebigambo bye twogera kati singa tubabadde kumpi twandibadde tubagwa mu bulago kyekisigadde kale nnyabo kale pasita ababaka baveeyo mu paliamenti tetubagalayo tukooye n'ekirala abantu besimanyi twesibye mu mateeka abantu baffe tugenda mu mateeka mbu babate ye Museveni yagoberera amateeka kubakwata kibuuzo kati anaayita mugaliwa okubata nga teyabakwatira mu mateeka teyabakwatira mu mateeka ate mugoberera amateeka gafuuse amateeka tugoberera amateeka kyagwa ganaabata Pulezidenti Kyagulanyi wakuma oluyiira luulwo yagamba eno tayimbomu egenda kubaluka mulidda wange abeekyanze pasita tukooye pasita emitima gikooye ebyo ebyokulugamba simanyi mateeka tugenze mu kooti simanyi tuli ne balooya simanyi bikoze bitya tetukyabyagala batuwa abantu baffe kale nyawo anona talina gundi netwaka tolina data senga nkukwatako ng'okomyewo gwakubiri ba nkujjako wangi pasita webale kuweereza kale nyawo nawe webale kubeerako olisha pasita njagala nze kwogerako ku babaka aba palamenti olisha eddalu mu kiraasi genda mu maaso ensonga gye njagala okwogerako ku babaka baffe aba palamenti njagala kubuuza Honorable Joel Ssenyonyi kubanga yakulembera oludda oluvuganya gavumenti mu palamenti abaddengawo ne bwe yali tannafuuka leaders of opposition yalina ekifo n'akola bye yakola twabiraba na wano nadda ku kifo ky'obwaluupu era pulezidenti yatugamba nti baffe baweereza ffe bantu bwebuto bwe baba nga baweereza ffe bantu tusaba bawuliriza amaloboozi gaffe Honorable Ssenyonyi y'omu ku bantu abataddamu messages ezimuteerwa ku ssimu ye naye yalibadde addamu messages okubanga abazisindika be bantu abamusindika mu palamenti nze ekibuuzo kye njagala okumubuuza kiri kimu abaddewo nga tuzoganya Anita Amongi era nyiza okugamba nti y'omu ku bantu abalabisa Anita Amongi mu palamenti bw'aba nga abadde omu ku abo abalabisizza Anita Amongi mu palamenti era ng'atugamba baagala kulabisa njagala kumubuuza obudde buno n'abantu be bakulembera bakyatuula mu palamenti ekulemberwa omukazi gwe bateddeko sanctions oba baalonze sipiika omulala nga Anita Amongi bamuwummuza taliiwo era bwe baba nga bakyatuula mu palamenti ya Anita Amongi mugaso ki ogwali mu kumulabisa kubanga okulabisa Anita Amongi ensi ne zimussaako sanctions ne basigala nga bakyatuula mu palamenti nga Anita Amongi yagikubiriza baba bakolera ani era baba balabisa biki kimala okulaga nti batubuzaabuza batuzannyira ku bwongu ekyokubiri bwaba ku nsonga y'abaganda baffe abawambibwa nabagamba ensonga eno yalibadde tevanga ku fulo ya palamenti nga buli bwe bayingira palamenti tevaako erina okubaako buli lunaku basobole okuteeka gavumenti ku nninga okuleeta abaganda baffe abaabuzibwawo n'abaasibwa bino byonna ebirala ebisinga bye balimu ebimu biringa byekwasa na kutumalira budde kutuvuga kututwala mu 2026 eyo ensonga yokka ey'okubanja abaganda baffe abaabuzibwawo
yali badde emala okussa palamenti ne gavumenti ku nninga kubanga waliyo abantu abamu ekituufu okumanya nti tebalina we bagenda kubajja naye ate nga ffe tubaagala ekyo kyokka kyali kibamala okuteeka gavumenti ku nninga ne bagiwa obudde obwessalira ereeta abantu baabwe singa eba eremereddwa ababaka bafulume palamenti ate nekyanita Amongi kyali badde kibazanyira paati eyo kubanga tebayinza kusigala mu palamenti nga Anita Amongi yagikubiriza ng'aliko sanctions bwe baba nga basigaddemu nga bagituddemu baba bakolera ani baba balabisa biki ekyokubiri batugamba ebisu ebisinga babikolera mu mateeka naye Museveni bw'abaako byabakola tayita mu mateeka tetugambye nti tebakozesa amateeka naye bagagezaako ebiseera ebisinga ne gagaana bwe gaba nga amateeka gaagaana ku kalulu akawangulwa pulezidenti w'eggwanga omulamba n'akwata omusango n'agujja mu palamenti n'agujja mu mateeka mu kkooti n'aguzza mu bantu bo ki ekibalowoozesa nti kkooti zigenda kumala emisango gyabwe ng'obuli ogwa pulezidenti gwalema n'aguzza mu bantu ebibuuzo bingi naye kugeera bagala kumanya bbe emisango gyabwe bagenda kukola batya kkooti egimalirize bulungi era ebawe ensala ennungi era ey'obwenkanya ng'ogwobwa pulezidenti gwalema tugambe nti pulezidenti eyali tamanyi mateeka eyajja omusango mu kkooti n'aguuza mu bantu bali abaliyo bo bagamanyi ekyo nakyo kibuuzo bakitubuulire kubanga beesibye nnyo mu bintu eby'amateeka buli kantu amateeka Museveni ebintu byakola ebisinga tabikolera mu mateeka naye ate bo babikolera mu mateeka ne bagezaako ne kigaana ne basigala nga baresistinga bakolera ani bwe kigaana bakwate ebintu emisango ng'egyo bagizze mu kkooti y'abantu yeeramule ate tebagizzayo kusirika wabula bamobilizinga abantu baabwe bakole ekisoboka mu palamenti abantu abo twabasindikayo kutukulembera kujjako Museveni si kuteeseza mu gavumenti ya Mumpembe tebalina kye bagenda kukyusa mu gavumenti ya Museveni yayonooneka n'ensi n'agyonoona ye kennyini mwonoonefu n'ensi nnyonoonefu tewakyali kyayinza kutereeza okulyako nga batugamba bazannya katemba wa byabufuzi batugambe nti balina komedi gwe bazannya mu palamenti tubeesonyiwe ensonga endala nze nja kwogera ku nsonga ya kabaka tuluddenga nga twebuuza kabaka aliruddawa kabaka talabika naye ate maama wa Buganda Bagereka alabika ku mikolo egy'enjawulo nga ye musanyufu muzibu bwe tuba nga ffe tuli baana ba Buganda bwe tuba bakubuuza ebikwata ku kitaffe tuba tulina okubuuza maama yalina okusooka okutuwa ansa esooka oba okitegeera naye tumulabako ku mikolo egy'enjawulo ye musanyufu muzibu naye Abaganda tuli bbali twebuuza kabaka aliruddawa jjajjaffe Kasujju Lubinga yagezaako okwagala okusisinkana kabaka kuba ye musawo we mu buwangwa n'ennono yalemesebwa ne bamugaana okugenda okutuuka eri kabaka kale bwe baba nga bagaana Kasujju Lubinga okutuuka eri kabaka n'Abagereka baamugaana ma toyanziza nnyabo ebibuuzo bingi tugenda biddamu tutyebi Hello, Pastor. Mukama yebaziwe nnyo nnyabo Pastor we okuweereza. Amina mukwano. Pastor nze njagala kigende eri mu kyala n'Abagereka. Omuntu n'obeerawo ng'olina abakyala mulamba naye nga bbaawo tomanyi gyali tomanyi oba ali mu mbeera ki nga twalaba omukyala ono mukyala Kyabazinga nga yali mu bujjo obw'amaanyi nga bamuzaako omukyala naye era yalwanirira bbaawe paka ku lunaku lw'embaga n'ateekamu ne air ticket n'alinnya n'ajja e Uganda akakalise ddala mu bulumi obw'ekitalo naye gwe bbaawo ali ku kitanda bbaawo mulwadde nga weefula olina Abagereka ng'oyo musajja gwali kuleka afe yamufuula n'Abagereka nga tosobola na kuvaayo kubezinga up your voice to your husband nga babeerawo nga mulayira nti mu bulungi ne mu buyo genda kubeera ne bbaawo
nga n'abakyala bwa Busoga yatulagirako bwerere nti yadde bamuuzaako naye yalwana ppaka teyalekako bbaawe wazibu mu misango gye yalimu kati oyo mbona abakyala kyoyo era abaana baffe bamuyigirako kyoyo Pastor Bye. Amina. Kamala okutereeza wano kuba towulikika bulungi. Ate nze nkuwulira bulungi. Genda maaso. Kakati Pastor kye mbadde nteesa nze banaye mbadde nsaba Bannayuganda. Bannayuganda lwaki tetwagala omuntu omulamu, lwaki twagala omuntu agendereranye omulamu. Banaye mbadde nkubira Bannayuganda omulanga. Bannaye tusaba twekalakaase ku lwa Kabaka bannange. Banaye Kabaka tusaana tumutaase ng'akyali mulamu. Pastor n'ekirala mbadde nsaba bano ababaka baffe. Ababaka wagenze n'ogaba ennamba. Ate okusinziira ku bigenda mu maaso ku bye bakola. Batulaganga abali wamu n'oli atunyigiriza. Kati bano banaffe ababakubidde essimu tebali mu buzibu naddala nga ffe abali eno mu Uganda. Tebagenda tuwayo ntuko tubateeka ku pressure. Buzibu ki? Ng'oyo gwe baavumye. Kubagambye ku manyoko. Kakitegeeza wamulemerako nnyo. Kati lwaki okizeemu? Awo. Genda mu maaso. Kakati mbadde nsaba bambi loopu waffe bambi loopu tukwagala nnyo naye bambi biteekawo embeera yisa ekiragiro gamba ababaka baveeyo kubanga in fact tewali kikolebwa tewali kyemuli mu kkola eyo n'abaana abali mu makomera badde abatukwatiridde abaana banaatera okwowa pasa abaana bagenda kukoowa loopu atuyambe wabanga akyali naffe ayise ekiragiro abagaana bagaane naye nga yakiyisiza nti teri kuddawa ekituufu pasi olina obwongo kati nkyebuuza wategedde otya nti bayiiyizaayo kano ke batuyiiyizaayo nti tubasuuziza kano n'otegeera nti kabadi naye ng'amazima okirabira ddala nga kabadi wa bulijjo tewali kye bamusuuza waisitati okubateekako akazitto ne batulaga nti balina kye bamusuuziza walengedde wala akati n'ekirala pasa engeri gy'oli wali bwe bakalirira gonja connection ye ne mukama omanyi biriko emitendera naye pasa ogenza otugamba luli we tutaagenderawo mu ntebe watugamba mbu mukama yali alina kukola ki kama yali asooka kyali kizibu era ng'olabira ddala kituufu nti singa twagenderawo waffe Diane mazeko naku bbiri ng'olabira ddala nga kituufu mukama yali alina ensonga ogwokubiri n'oddamu n'otugamba nti mukama aba akyayagala oba okukomerera abalabe baffe okutuuka ku lasiti akyabaanika tubalabire ddala era ne tulaba nga kituufu nga kyekyo kyali mu kkola buli kyotugamba olaba nga kituufu kati munaye ku luno n'ogamba munaye mukama alina osooka okugumya bannayuganda emitima tugume naye ng'olaba nga nakyo kijja kigatta naye kati nze mbadde mbuuza engeri gy'oli wali gonja waakalira munaye tebinaggwayo obeera wakyali omutendera gwe tugendako bannange God is at work. Mukama yakulani ennungi eri obulamu bwaffe. Naye bya mukama byo bituufu gye biri bya ddala naye maama bya bulumi. Nawe fukamirawo omubuuze naye mukama ddala bino ebintu sooka ombuulireko kiki ekiriwo ajja kubuulira. Mukama ffe tukyali eno embwa bweyotera.
kati n'ekirala pasita munange ebintu bya mitendera kati n'ekirala pasita kye mbadde nsaba engeri gy'olina connection nti nnyingi nti osobola otugatana abo abasuubuzi bambi bansanyusiza naye bankwasiza ennaku lwaki abo abasajja abayogera ekituufu boogezeza bulumi na buvumu naye enkola y'ono omuyeekiro ogimanyi agenda kubakubira akasimu abawooyewooye abawa omusimbi abawe ne kanyukawulire awo baasooka balekemu nti konteyina zammwe mu emyezi ng'ebiri 3 mwe temugenda sasula musolo bave ku mulamwa naye nga baganda baffe kyembagamba byonna agenda bibagamba oba olwedde nga yabakubidde amasimu naye mukimanye nti temulina bulamu kyembadde mbasaba ensimbi muzireke mujja kukola olwedde mubadde mukola pasita mbadde nsaba abantu abo mmanyi olumu bakutuukirira mbadde nsaba tulina lupozi nnyingi ez'okuba nga twegugunga lwaki we baba bakukabidde tofunayo olunaku ne tuddamu era n'oteekawo olunaku n'ogamba kati abasuubuzi nabo kibatuuse naffe amazima kyo tukiwulira owaffe yatugamba mujja kiwulira ekituufu kingi tukiwulidde lwaki owabeereyo eyo connection pasita totuyamba ne tufuna olunaku olulala n'ogamba n'olunaku bwe lutyo tusisinkane wano kubanga pasita amazima kyo tukiwulira kale mami kale nyawo abakulembeze baffe bagenda kitukolerako bajja kukiyunga tujja kale tuteeka amatu ku ttaka tuwulira abakulembeze baffe kiki bagamba kale bambi bwe bali kuweereza pasita wangi pasita mukama yeebazibwe ssebo amiina nyawo tusiimanye empeerezaayo we bali kuweereza amiina nyawo namwe mwe bali kubeerawo nze nonkubye kale ssebo nze nonkubye essimu eno nga nkubye kwebaza mukama nkubye kwebaza mukama mwebaze tuwulire amiina genda maaso nga neebaza katonda olwa byonna byakola mazima katonda ali mu kukola ali mu kontro akola natunuulidde abasuubuzi nga boogera nendabira ddala nga katonda alina omwoyo w'obusungu gwa ku bantu basebo ne bannyabo n'abo abakyalina akamwemwenyo abali mu NRM katonda ali mu kukola omu ku omu ajja kuyiikako omwoyo oyo w'obusungu agolokoke ku lw'eggwanga Uganda kubanga abasuubuzi baali boogera oyo omusajja oyo omuddugavu oyo bayaani oyo omunene eyagambye ssebo pulezidenti ani afuga eggwanga lino baamukyazaawo nga baakava mu state house ng'ayogera ku bya infreeze kagamba era kakati bino biki ng'olaba awaga naye omusajja gye yajja obusungu okubuuza Museveni nti kuva ddi nga munyigiriza ng'onyigiriza omuntu ng'oleeta amateeka aganyigiriza omuntu wa wansi olabira ddala nga abasajja bayogedde wadde babadde n'obusungu wabaddewo ekyabadde kibafoosinga okwogera kubanga nze nina n'abamu benda bawano mu ndabika ng'olabira ddala Banyarwanda ng'olabira ddala Banyarwanda naye abasajja bayogezza busungu buli omu ajja kukirozaako bannange abali kuno kwesipya simu wire tetuggwamu maanyi katonda waffe si muziru akola ekyokwanguwa okutugirawo Museveni bino byonna tetwandibituuseeko Museveni akyali ku kakaliriro kagira yejumuula yerage nti bw'amaanyi nnyo naye mukwano bwadda mu kisenge kye waliwo ekimutogaatoga ekyo kyawulira naye kimumazeeko emirembe kino nkiddamu muhoozi tolifuga Uganda ne bw'olikola otya abatwezi ne bali bawanika ku kasolya ka Buganda togenda kufuga Uganda y'Abannayuganda kabaka waffe nasabirako waneeno olumu kabaka nga nange nsabira mu busungu ng'omusajja oli bwe yagambye ne mu bulumi ne mu nnaku ne ngamba lwaki omusajja ono bamutulugunya okutuuka ku ekyo mazima ddala bo bali eyo balowooza katonda musiru
mbu simanyi bamukutte simanyi bamusikemu omusaayi simanyi bagugatte nekiri ekicwezi kyabwe kiwaddanga mbu kifune obufuzi ebyapaana tajja kubufuna Katonda ali wamu naffe ate kabaka yonna gyali tumusabira lunaku lujja kukyanga ebyo biweddewo Banyarwanda mmwe amataka mugatutte buli wamu naye ettaka terisenguka mugenda kugaleka tujja kubagobamu nga mumaze tuteerako enkulaakulana abazungu leero mbadde mpuliriza Kiseka awadde bulungi information n'agamba nti abazungu baali baagala ttaka lya Buganda era oyo omukyala yalina ettaka ddene nnyo erya Buganda naye abazungu bwe bafuluma Uganda kati bakyalituddeko baalirekawo nammwe abalyeguzizza simanyi ne mulyewa gwe mutabani wa kabaka gwe kisajja gwe kitabani kya Sebudandi gwe obadde ng'osayininga ku mataka naye yonna gy'oli ekyo ky'okoze weesigidde ensigo akola mu Buganda Land Board kyokka embiri z'Abasekabaka zonna bazimalawo ekyo ekyana okiraba pasita kimaze okwesigira ensigo n'ebyana byakyo ebyana byo bijja kubonaabona gwe kyana gwe oba bakuzaala mu Munyarwanda oba bakuzaala mu kabaka waffe naye nga kitaawo otuuse okumulyamu olukwe bw'oti aboneebone omaze okusigira ebyana by'ensigo ebyana byo bijja kubonaabona yeyo embeera bannayuganda gye bayitamu olwaleero oyinza okuwulira ebigambo ebikaawo bwe bityo n'obuuza nti lwaki abaganda tebakyali mu mpisa oba n'obuuza nti lwaki bannayuganda tebakyalina mpisa mu butuufu bannayuganda banyigiriziddwa ekimala batuuse we batuuse nga bakkiriza nti tebakyalina kigambo kiwoomu eri mwami Museveni tebakyalina kigambo kiwoomu eri abo abanyigiriza bannayuganda okuwulira nga boogera ebigambo ebyo si ssanyu nnyo tebanyumirwa kuvuma muntu wabula balina obusungu nga balaba nti abantu ffe twandyesigulideko nti waakiri gundi yandibadde ataasa Ssaabasajja Kabaka naye ate kikwasa ennaku nti naye yeegasse ne bali abatulugunya kijja kitya okubeera nga kitaawo ali mu mbeera gyalimu olwaleero nga waliwo ne debate nti omusajja yawambibwa ddala ddala nga kitaawo akuzaala tetufuddeyo ku yakuzaala mu muntu wa tribe ki ekikulu nti ye kitaawo ne weetaba n'abo abamuwamba n'ovaayo okuba defendinga ng'ogamba nti bye boogera bye bituufu bw'anaakeera enkya ne bamubika kigenda kuwa ssanyu nnyo okusigala ng'oli mulekwa oba bwe bunaakya enkya ne bakugamba nti yakomyewo naye attottodde engeri abakulu gye bamuyisizzaamu gwe nga gwe yajjanga mu public n'onyumiza abantu nti ali bulungi era nange yantumye onaalabika otya mu maaso g'abannayuganda ye ogenda kubannyonnyola ki kati no bannayuganda bagamba nti eno essaawa bakozesa advantage ya Ssaabasajja Kabaka babanje bw'aba tebasobola tuwa Ssaabasajja Kabaka Mwai Museveni alekulire Katikkiro wa Buganda alekulire na bonna abali ku lusegere basobole okuta obuyinza bwe balina kubanga tebasobola kukuuma Uganda na bannayuganda